Abaprotestanti ku kiggwa ky'abajulize Namugongo bayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire nga lutudde Namugongo ku kituuti ekizimbibwa ne babanjulira enteekateeka gye balina okulaba nga Namugongo eggyibwako engalo. Right Reverend Jackson Matove yawummula owa Central Buganda Diocese era nga ye ssentebe wa Uganda Martyrs Museum e Namugongo agambye nti eddimu lino lituuse ku bitundu 80 ku buli 100 era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga we lunaatuukira ng'ekifo kino kimaze okuyooyootebwa nga bwe basuubira. Ono ayongeddeko ng'agamba nti omulimu guno gwandibadde gweyongerako dda n'okusukkuluma wano we guli wabula ng'embeera y'obudde yeze ng'ebatetegganya. Ye Venerable Isaac Kijambu Mmembe omuwanika w'obulabirizi bw'e Namirembe agamba nti batambudde mu bifo eby'enjawulo okwongera okufuna ssente okunyiriza ekifo kino wabula n'akubiriza abo bonna abasobola okwongera okuwaayo ekifo kino okwongera okuyooyootebwa. Bano batutegeezezza nti beegasse wamu n'ekibiina ekizannya emizannyo okwongera okufuna ssente ezinaazimba ekifo kino era ng'abamu ku babaddewo abazannya omuzannyo guno ogugenda okulagibwa ng'ennaku 2 mu wiiki batubuulidde ku batya we beetegese. N'olwekyo tubasaba mujje nga buli kimu mumanyi kirungi ddala. Okutendekebwa kwawedde, siteegi malidaadi, amataala geego, ate bativali nga bwe mumanyi twagirongoosa.